jandabe ne gundi agenda kujandabe batandika okujja okusobya omwana wange sebo yaze mbu anonya Martha mukwano gwe mwana ki twanga nti oli lubuto lwange kogwe saagala kudda sina gwe jaya kulaba mu kiyitibwa musajja nga kwesembereza njagala olubuto lwange lubeere nga lulina emirembe gyalwo. Oyina kyonjagaza otandise n'okugoba abantu bange kati wagobye waki omanyi business gyenina naye nagenza okulaba kale ng'agenda kusumbuwa ate saagala kusumbuwa. Gwe nagambyeko nti agenda kunsumbuwa wabaddewo ne wemba naadde siriiwo saagala gwe kyenjagala onkolere taddamu kujja wano mbwakunoonya njagala obeera emirembe egyo okuze bebi waffe nga talina kimutaataaganya. Fred tonkyankalanya nagambyeko nti wajja wano eno ne mulaba ne twogera byonna bye twandiyogedde agenda kuba nsobezaako oba ku mwana sikyayagala kankubuuze gwe tolina mikwano nze emikwano egyange egijja wano nze anti abange baagala okujja wano okunda mbadde nsaba bakomyeyo. Kakati Fred wulira ebigambo bino wammanga toddamu nze kunteekako biteekateeka byo bya kisiru neera masa sikutaddeko naye mateeka teeka kiri nkutaddeko otandika otya okugoba abantu bange abazzi oyo omusuuka namulabye ng'alinga alimu engalo